Yesu yasasula omutango gw'ekibi kyaffe. Mu Yesu yatuwa obuwanguzi eri entaana. Mu Yesu tutudde wamu naye mu bifo ebikulu eby'omu ggulu. Mu Yesu Kristo tugenda kusikira obulamu obutaggwaawo. Egyo gyonna migaso egiri mu Yesu gwe yatuwa. Ekitereke kino ekiyitibwa Yesu kyekiva kigwanidde ensi okukikkiriza, kubanga Bayibuli eyogera mu Baluumi 6:23 n'egamba nti empeera y'ekibi kwe kufa, naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu. Obulamu obutaggwaawo kirabo. Yesu Katonda yamutuwanga kirabo. Ekibuuzo kibuuza, Katonda bwe yatuwa Yesu ng'ekirabo, kaakati ffe atusaba kukola ki? Mu kitabo kya Makko essula y'e16 onyolo 16 waliwo ebigambo bino: akkiriza n'abatizibwa alirokoka, naye atakkiriza omusango gulimusinga. Akkiriza n'abatizibwa alirokoka, naye atakkiriza omusango gulimusinga. Awo ttandikidde leero. Ekitegeeza nti omuntu yenna ng'amaze okuwulira amawulire amalungi ag'omusana ogwayaka eri ensi okuyita mu Yesu, kati avunaanyizibwa kukola ki? Avunaanyizibwa kumukkiriza. Lwaki kukkiriza bukkiriza? Kubanga okukkiriza kabonero akalaga nti obulamu bwo buyingidde mu ye. Okukkiriza kabonero akalaga nti gwe wejjeemu obwesige. Tokyatunuulira maanyi go, tokyatunuulira bya ddiini yo, tokyatunuulira lukalala lwa ddiini lwe yakuwa lw'olina kutuukiriza obeere mulongoofu. Obwesige obwejjeemu obujje mu kyonna ekikwetoolodde, obutadde mu Katonda yekka nannyini buyinza. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, ekyo kye kitegeeza. Kati bwe twejjamu obwesige ne tubujja mu mpisa zaffe, ne tubujja mu bye tukola byonna, ne tubuteeka mu Yesu yekka, olwo olugendo lw'obulokozi tuba tulutandise. Naye Bayibuli egasseeko ekintu ekirala: n'abatizibwa. Ekitegeeza nti okubatizibwa kitambulira wamu n'okukkiriza. Omusajja omu yasisinkana Yesu ekiro mu kitabo kya Yokaana essula ey'okusatu. Omusajja ono bamuyita Nikodemu. Bayibuli egamba nnyo olusooka, waaliwo omuntu mu Bafalisaayo erinnya lye Nikodemu, mwami mu Bayudaaya, yali musajja wa kitiibwa. Oyo n'ajja gy'ali ekiro n'amugamba nti, Labbi, tumanyi nti oli muyigiriza eyava eri Katonda. Tewali muntu ayinza okukola obubonero buno bw'okola ggwe wabula Katonda ng'ali naye. Ono omusajja yajja kiro ng'alina ekibuuzo ekimwokya. Kibuuzo ki? Wulira, ekibuuzo kye mu mutima gwe kyali nti omuntu ayingira atya obwakabaka bwa Katonda? Yesu n'addamu n'amugamba nti, ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Bw'obeera oliyo ng'olaba ebigambo bino, omusana mu mazzi. Omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Teriyo ssuubi lya kulaba bwakabaka bwa Katonda okuggyako ng'ozaaliddwa omulundi ogwokubiri. Okuzaalibwa omulundi ogwokubiri kyetaago kya buli muntu. Ffenna twazaalibwa omulundi ogusooka nga bazadde baffe batuzaala, naye okuzaalibwa okw'omulundi ogwasooka kwe kuzaalibwa kwe tuzaalibwa mu Adamu. Mu kuzaalibwa okw'omulundi ogwasooka tuzaalibwa wansi wa kikolimo. Mu kuzaalibwa omulundi ogwasooka tuzaalibwa wansi wa musango. Mu kuzaalibwa omulundi ogwasooka tuzaalibwa wansi wa kufa. Okuzaalibwa omulundi ogusooka tuzaalibwa wansi wa kuzikirira. Tuzaalirwa mu lulyo olunyoomi. Ebyawandiikibwa bitugamba omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Nikodemu n'abuuza ekibuuzo, omuntu ayinza atya okuzaalibwa bw'abanga mukadde? Ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina omulundi ogwokubiri n'azaalibwa? Yaddira ebintu bya Katonda n'abiteekamu amagezi ge. Kifaanana ng'omuntu bw'abuuza, Katonda yazaala atya omwana? Katonda yeegatta ne Maliyamu ne bazaala omwana? Kuba kubuuza bibuuzo. Katonda byakola naye ng'obibuuza mu magezi ge agalya lumonde ne capati. Toyinza kuddira mutwe ogulya lumonde ne capati n'ebijanjaalo ne kawo n'otandika okwagala okutegeera engeri Yesu Kristo gye yabeera mu lubuto lwa Maliyamu. Ekyo ekibuuzo si kya buntu, ekyo kibuuzo kya bwa Katonda. Katonda bw'aba yagamba nti bakyaba era mwana wa Katonda omulokozi. Njijeeyo ekyo mu bingi. Bantu bangi nnyo ekibagana okutegeera omusana balina ebibuuzo eby'obuntu
kati mbibuuzo ebyo eby'obuntu beesanga tebasobola kunnyonnyola bya Katonda, baagala okukozesa amagezi gaabwe ag'obuntu nga bafubutuse yonna gye bafubutuse, oba mu kunywa malwa, oba mu makanisa gaabwe, oba mu mizikiti, oba mu masabo, oba wonna wonna ye bava, oba mu takisi, oba mu kwokya manda, oba mu maduuka, oba mu malwaliro gye bakola ng'abasawo, ne baleeta amagezi gaabwe basobole okuvvuunula ebya Katonda, bamaliriza babuze. Nikodemu yaleeta amagezi ge mu Yesu by'ayogera, ye ng'alowooza okuzaalibwa omulundi ogwokubiri kitegeeza kuddayo mu lubuto lwa maama we n'amusindika mu ddwaliro. Yesu n'amuddamu nnyo olwokutaano, ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tayinza kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Okuzaalibwa omulundi ogwokubiri Yesu kwe yali ayogerako kwe kuzaalibwa amazzi awamu n'omwoyo. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, tuteekwa okuzaalibwa amazzi n'omwoyo. Oteekwa okuzaalibwa amazzi. Mu kuzaalibwa omulundi ogwokubiri mulimu okuzaalibwa amazzi n'omwoyo. Kale nno kikulu nnyo gw'alaba ebigambo bino okukimanya, teri muntu ayinza kuyingira bwakabaka bwa Katonda okuggyako ng'azaaliddwa omulundi ogwokubiri. You have to be born again. Naye omulundi ogwokubiri guno tuguzaalibwamu tutya? Yesu yagambye akkiriza n'abatizibwa alirokoka, okwe kuzaalibwa amazzi n'omwoyo. Twetaaga okuzaalibwa amazzi ekiba nga tunaatuuka ku bwakabaka bwa Katonda. Ekigambo okubatiza kikulu, kigambo kya Luganda naye nga kiva mu kigambo ky'Oluyonaani ekiyitibwa baptizo. Ekigambo baptizo eky'Oluyonaani kitegeeza kunnyika. Era Omuyonaani n'akusanga ng'ogamba nti ova kubatizibwa naye nga wenna tebakunnyise, obeera okoze kirala. Ekigambo kyennyini okubatiza kitegeeza kunnyika. Olw'ekyo olwaleero tugenda kwetegereza Bayibuli kiki kyeyogera ku kigambo kino okubatiza. Abantu bangi babatiza mu ngeri ez'enjawulo, manyi nti n'ezimu wayo ozirabyeko. Waliwo ali eyabatizibwa nga yabatizibwa bamumansirako mazzi. Waliwo ali eyabatizibwa nga yabatizibwa bamuyiwako mazzi mu kyenyi. Waliwo ali eyabatizibwa nga yabatizibwa atuula ku ŋŋoma. Waliyo ali eyabatizibwa nga yabatizibwa abuuka muliro. Waliwo ali eyabatizibwa nga yabatizibwa bamwokya enjokyo ku mubiri. Waliwo ali eyabatizibwa nga yabatizibwa bamunyika mu mazzi. Ekibuuzo kibuuza mu nkola ezo zonna n'endala nnyingi zesoogedde, enkola ey'amazima, enkola eya Bayibuli, enkola ejjayo ekigambo okubatiza eriwa? Kye tulina okumanya kiri kimu. Mu kitabo ky'Abeefeso essula ey'okuna olunyiriri olwokuna n'olwokutaano waliwo ebigambo bino. Wulira Bayibuli bw'egamba, Mukama waffe omu, okukkiriza kumu n'okubatiza kumu, Katonda omu, Kitaawe wa byonna, afuga byonna, ayita mu byonna, ali mu byonna. Mukama waffe omu, okukkiriza kumu n'okubatiza kumu. Abantu bangi olw'okuba nti baagala okuyiiya ebintu bagezezzaako okulaga okubatiza ng'okw'engeri ennyingi. Bayibuli egambye Mukama waffe tulina omu, n'okukkiriza tulina kumu, n'okubatiza tulina kumu. Kyabulabe nnyo omuntu okubeera awo n'atandika okulowooza nti waliyo bamukama waffe ab'enjawulo. Oyo muntu gw'osanga ng'emisana asinza Yesu nga mukama we, ate akawungeezi n'asinza essabo. Ayina balubaale mu nnyumba naye ate ku wiikendi agenda mu kkanisa okusaba. Oyo alina bakama abe ab'enjawulo. Omukristaayo yenna alina bakama abe ab'enjawulo, ng'oluuyi luno aweereza Yesu ng'ate oluuyi luno aweereza busamize. Oyo agenda kuzikirira kubanga mukama waffe ab'omu. Okukkiriza tulina kumu. Waliyo abalina okukkiriza mu Yesu ate n'amala ng'alina okukkiriza mu birala. Newankubadde Yesu waali andokola naye ate akantu kange kano akali mu bulago nkaagala nnyo. Newankubadde Yesu waali andokola naye ate buno na buno nina okubukola. Newankubadde Yesu waali andokola naye ate bino na bino na bino nina okubikola. Muganda wange ne mwannyinaze okukkiriza tulina kumu. Tetuteeka kukkiririza mu Yesu ate tukuteeka mu kirala. Era afaanana bw'atu naye ajja kuzikirira. Kaakati n'okubatiza kuli kumu. Tetusobola kuba na kubatiza kutuufu ate ne tubaawo n'okubatiza okulala okukola nga alternatives. Nga bwe watali alternative mu kukkiriza ne alternative mu mukama waffe,
tewaliwo alternative ya kubatiza. Okubatiza okw'amazima kuliyo kumu, era ffenna kwe tulina okugoberera, kubanga okwo kwokka kwe kuggyayo amakulu g'obulokozi. Okubatiza kwe twagala okwogerako, tugenda kwogera ku kwa Yokaana. Mu Yokaana essuula 1 olunyolo lwa 32 n'asatu, twagala twebuuza ekibuuzo. Okubatiza kuno kwe twogerako okw'amazima, ani ateekwa okutandika era kubeera kufaanana kutya? Awulira Yokaana essuula 1 lwa 32 n'asatu. Yokaana n'ategeeza ng'agamba nti, nalaba Omwoyo ng'ava mu ggulu ng'ejjiba n'abeera ku ye, nange saamumanya, naye yantuma okubatiza n'amazzi. Ye yaŋŋamba nti, gw'oliraba Omwoyo ng'akka ng'abeera ku ye, oyo yabatiza n'Omwoyo Omutukuvu. Nange ne ndaba ne ntegeeza oyo ye Mwana wa Katonda. Okubatiza kwa Yokaana teyakuyiiya. Okubatiza kwe tutwala ng'ekyokulabirako okuli mu Bayibuli kwe kwa Yokaana, kubanga mu kitabo kya Yokaana mwe tutandikira okulaba, oba mu bulamu bwa Yokaana Omubatiza mwe tutandikira okulaba okubatiza okw'amazima. Yokaana okubatiza kwe kisooka kwatandikibwa Katonda. Waliyo abantu abayiye okubatiza kwabwe. Kubatiza kungi nnyo okuliwo olwaleero, muganda wange ne mwannyinaze, nga kwayiyizibwa Katonda. Sole nga tekwayiyizibwa Katonda, abantu nga be bakuteekawo, abantu nga be bakupanga. Tokkirizanga kukola kintu nga Katonda si ye mutandisi waakyo. Okubatiza kwa Yokaana teyakuyiiya, Katonda yennyini ye yamutuma agenda abatize. Ekyokubiri, okubatiza kwa Yokaana Katonda yamutuma agenda kubatiza n'amazzi. Bw'oba oyagala okumanya okubatiza okw'amazima, waliwo by'otunuulira. Ekisooka kuteekwa kubeera nga kwatandikibwa Katonda, amakulu nga kuli mu kigambo kye. Bw'obatizibwanga naye ng'akubatiza tajja kubatiza mu kigambo kya Katonda, muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, okwo okubatiza si kwa mazima. Ekisooka, okubatiza kwa Yokaana Katonda ye yamutuma. Ekyokubiri, okubatiza kwa Yokaana kwali kwa mazzi. Ekyokusatu, yakukoleranga wali mazzi mangi. Yokaana 3:23 agamba, naye Yokaana yali ng'abatiriza mu Enoni kumpi ne Saalimu, kubanga yeeri amazzi amangi, ne bajjanga ne babatizibwanga. Yokaana ekyamubatiririzanga mu migga, kubanga waabeerangawo amazzi amangi. Kino kyonna kirina gye kitunuuliza. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze, omusana mu mazzi. Okubatiza kwonna okutafaanana kwa Yokaana, Katonda kwe yamutuma, kubatiza kwa Yokaana ekisooka kubeera wali mazzi, si ŋŋoma, si muliro, si njokyo. Ekyokubiri, okubatiza kwa Yokaana kwalinga wali mazzi mangi, si kataasa, si bbaafu, si kikopo. Lwaki okubatiza kuno kwakolebwanga wali mazzi mangi era awali amazzi? Yesu katuwa ekyokulabirako ekituufu ekyokubatiza okw'amazima. Okubatiza kwa Yokaana tukulabye nga yabatiririzanga mu Enoni kumpi ne Saalimu, kubanga waalingawo amazzi agamala. Lwaki? Wulira Bayibuli weegamba mu kitabo kya Makko essuula 1 olunyiriri olw'omwenda. Bayibuli yogera ku Mukama waffe Yesu n'okubatizibwa kwe. Matayo Makko essuula 1 olunyiriri lwa 9 agamba, awo olwatuuka mu nnaku ezo Yesu n'ava e Nazaaleesi eky'e Ggaliraaya n'ajja okubatizibwa Yokaana mu Yoludaani. Yesu yatambula n'ava e Nazaaleesi eky'Ebuyudaaya n'ajja ku Yoludaani abatizibwe. Yesu yali wa kitiibwa, kubanga simanyiyo Omukristaayo asinga Yesu kitiibwa. Yesu yalina ekitiibwa ekisinga eky'abapulezidenti. Yesu alina ekitiibwa ekisinga eky'abantu bonna be twogerako ab'ebitiibwa. Naye yatambula n'ava gy'abeera gy'azaalibwa n'agenda ku Yoludaani abatizibwe Yokaana. Ki ekyatambuza Yesu agende eri Yokaana ku Yoludaani abatizibwe? Byawandiikibwa bigamba, amangu ago, olunyiriri lw'10, amangu ago bwe yava mu mazzi n'alaba eggulu nga liyulise, n'Omwoyo ng'alinga ejjiba ng'akka ku ye,
n'eddoboozi ne lifuluma mu ggulu erigamba nti, ggwe mwana wange gwe njagala, gwe nsanyukira ennyo. Ekimu ku kye tulaba wano kye kino, omusana mu mazzi. Yesu bwe yava mu mazzi, Omwoyo Omutukuvu n'akkanga ejjiba. Omusana mu mazzi. Omuntu yenna bwannyikibwa mu mazzi n'avaamu, avaamu n'omusana, afuna omusana oguva eri Katonda. Yesu Kristo bwe yabatizibwa n'ajjuzibwa omusana ogw'Omwoyo Omutukuvu, n'alyoka atandikira awo okuweereza ku nsi okumala emyaka 3 n'ekitundu, okutuusa lwe yafa ku musaalaba okutulokola. Yesu bwe yali abatizibwa naye yanoonya mazzi. Gwe lwaki bw'obatizibwa onoonya ŋŋoma? Lwaki bw'obatizibwa onoonya muliro? Lwaki bw'obatizibwa onoonya nfuufu? Yesu bwe yali abatizibwa yanoonya mazzi. Ekyokubiri, Yesu bwe yali abatizibwa yagenda wali mazzi mangi. Oyinza otya okuba ng'obatizibwa naye ng'oli kumpi na kataasa? Oyinza otya okuba ng'obatiza naye ng'oli kumpi na bbaafu? Okubatizibwa kwonna okw'Omukristaayo, kubanga ekigambo Obukristaayo kitegeeza kugoberera Yesu. Ekigambo Obukristaayo kitegeeza kutambulira mu bigere bye. Olw'ekyo ebyawandiikwa bitulaze nti Mukama waffe Yesu Kristo yabatizibwa atya? Yabatizibwa nnyikibwa. Bayibuli kyeva egambye nti bwe yava mu mazzi, he came out of the water. Yesu yakka mu mazzi n'abuliramu n'alyoka avaayo. Gwe bwe wabatizibwa wagenda wali mazzi mangi? Gwe bwe wabatizibwa wakka mu mazzi n'ovaamu? Bino byonna ngenda kunnyonnyola bitegeeza ki? Naye ntandise na kunnyonnyola Bayibuli eyigiriza etya kubatiza, nsobole okwawulirayo okubatiza okw'amazima ate oyawule n'okubatiza okw'obulimba okutali kwa mazima okwava mu nsibuko y'abantu. Bw'obanga oli eyo nga wabatizibwa naye nga tewabatizibwa wali mazzi mangi, gwe tobatizibwanga, wakola kirala. Bw'oba oli eyo nga wabatizibwa naye nga tewannyikibwa mu mazzi nga Yesu bwe yakola, gwe toli mugoberezi wa Yesu, kubanga tomutwala nga kyakulabira ku kyo. Si Yesu yekka. Yesu bwe yavaawo abatume baakolanga batya? Bikolwa by'Abatume essula ya 8. Bikolwa essula ya 8 olunyo lwa 36 paka ku lwa 39. Bayibuli egamba, awo bwe baali batambula mu kkubo ne batuuka awali amazzi, omulaawe n'agamba nti, laba amazzi, kiki ekindobera okubatizibwa? Omwoyo Omutukuvu yakka ku Firipo. Firipo muweereza wa Katonda. Firipo n'adduka n'asisinkana omusajja ono omulaawe Omwesopiya, musajja muddugavu, ku ggaali lye. Bwe yamusinkana n'amubikkulira ekitabo, n'amuyigiriza Yesu n'obulokozi, n'amulaga nti Yesu gwe musana ogwayaka eri ensi nga nange bwe nagukulaze. N'amulaga nti Yesu ly'essuubi ly'obuwanguzi, n'amulaga nti Yesu ge maanyi gaffe, n'amulaga nti Yesu bwe buwanguzi bwaffe. Omusajja ono n'akkiriza era n'amutegeeza nti bw'okkiriza oteekwa kubatizibwa nga nange bwe nakugambye nti akkiriza n'abatizibwa. Tosobola kukkiriza Yesu n'otabatizibwa, kubanga bw'okkiriza Yesu n'otabatizibwa kaba kabonero akalaga nti obulamu bwo tobuweereddeyo ddala eri Katonda kutuukiriza byonna Katonda by'ayagala. Omulaawe bwe yatuuka awali amazzi n'agamba nti amazzi gaago, ki ekiŋŋaana okubatizibwa? Firipo mu lunyolo lwa 37 Firipo n'agamba nti obanga okkiriza n'omutima gwo gwonna kirungi. N'addamu n'agamba nti nzikiriza Yesu Kristo nga ye mwana wa Katonda. N'alagira okuyimirira, ne bakka bombi mu mazzi, Firipo n'omulaawe n'amubatiza. N'abagoberezi ba Yesu. Yesu bwe yamala okulinnya mu ggulu yabalekera okubatiza kwe balina okugoberera. Okubatiza kwe balina okugoberera Yesu kwe yabalekera kwe kubatiza okw'okunnyika mu mazzi. Naye Firipo nga tannaba kubatiza mulaawe yasooka kumubuuza oba akkiriza. Ekyo kye kibuuzo ekisinga okubeera ekikulu. Yasooka kumubuuza oba akkiriza. Teriyo omuntu abatizibwa okuggyako nga akkiriza. Kyava agambye nti akkiriza n'abatizibwa yalirokoka. Kyabulabe nnyo okubatiza omuntu atakkiriza.
yensonga lwaki kyabulabe nnyo okubanga abatizibwa oli muto, kubanga teri kyojjukira. Okubatizibwa kwabo abakkiriza Yesu, okubatizibwa kwabo abawaddeyo obulamu bwabwe eri obulokozi. Okubatizibwa si kwa abaana bato. Abaana abato tebabatizibwa kubanga tebannatuuka kusalawo. Abakikola bayigiriza ne babagamba nti abaana abato tubabatiza tubajjeko ekibi. Ekibi tekivaako na mazzi ga bbatirizo, ekibi kivaawo na musaayi gwa Yesu. Olwekyo abaana abato ekyokubabatiza bukubanga baakomolebwanga mu ndagaano enkadde, ate olw'okuba okukomola mu ndagaano empya ke kabonero k'okubatizibwa, naffe kituva tubabatizanga bato kubanga era baakomolebwanga ba nnaku 8. Bali baakomolebwanga ng'akabonero akasonga ku Yesu. Kati Yesu bwe yajja tetukyayinza kuddira kabonero ako kukaapulayinga ku baana bato ba leero kubanga yajja dda. Okubatizibwa si kwa abaana bato. Bw'oba oyo nga batizibwa naye nga abatizibwa oli muto, weetaaga okuddamu obatizibwa ebituufu. Waliwo n'ababunaabi baali bakulongoosa kyenyi, oba baali bakola kirala, oba baali baagala okaabemu. Naye ekyamazima kiri nti okubatizibwa Bayibuli kweyogerako okw'amazima kukolebwa ng'omuntu akkiriza. Omulaawo ono teyalinda. He did not hesitate. Omulaawe teyalinda. Olwalaba amazzi n'asaba okubatizibwa. Gw'olinda ki? Oluvannyuma lw'okutegeera nti Yesu ye mulokozi, oluvannyuma lw'okutegeera nti ye nannyini ssuubi lyaffe, oluvannyuma lw'okutegeera nti bwe buwanguzi bwaffe, oluvannyuma lw'okutegeera nti ye musana ogwayaka mu nsi, nkubuuza ekibuuzo, gwe ogenda kubatizibwa ddi? Amazzi ogenda kusalawo ddi ennyikibwe mu go ne bakka bombi mu mazzi? Omusajja ono omulaawe yalina ebikopo, kubanga toyinza kutambulira ku gaali ng'ogenda kutambulira wiiki 2 nga toyina bikopo, toyina na masefuliya. Yalina amabaafu. Yandibadde agamba Filipo, sena wali amazzi ojjonjiwe mu kyenyi. Naye okubatiza okw'amazima Filipo yali akumanyi. Kwe kubatizibwa kwenjagala oyingiremu, kwe kubatizibwa naawe kwensaba ofuuka ekitundu kukwo, okubatizibwa okw'okunnyika, kuba kwe kubatiza kukka okw'obukristaayo okw'amazima, Mukama waffe omu, okukkiriza kumu n'okubatiza kumu. Lwaki tulina kubatizibwa nga tunnyikibwa? Baluumi essula ey'omukaaga onya olwokusatu paaka olwokutaano agamba bw'ati: oba temumanyi nga ffe ffenna abaabatizibwa okuyingira mu Kristo Yesu nga twabatizibwa kuyingira mu kufa kwe, kyetwava tuziikibwa wamu naye mu kubatizibwa okuyingira mu kufa, nga Kristo bwe yazuukizibwa mu bafu olw'ekitiibwa kya Kitaawe, bwe tutyo naffe tutambulirenga mu bulamu obujja. Okubatiza kukiikirira ebintu bisatu. Ekisooka, okufa ku kibi. Omuntu yenna abatizibwa alina okuba nga akkiriza okufa ku kibi. Ekyokubiri, buli kintu kyonna ekifa kiziikibwa. Sigendangako kuziika ne tumaliriza okuziika ate ebigere by'omufu ne bisigala ebweru w'enkokoto. Sigendangako kuziika ne tumaliriza okuziika omukono gw'omufu ne gusigala nga guyiseemu nga bamaze okuziika entaana. Okuziika kitegeeza kubulizaayo. Bakakasiza ddala nti obuliddeyo toli waakudda, ne bassaako n'enkokoto ng'akabonero akalaga titolivaayo, kujjako ng'olina essuubi mu Yesu nga bwe tuliyiga mu maaso. Enkokoto eyo olwo oligimenya, naye bw'otakkiriza Yesu kubatizibwa tolina na ssuubi lya kumenya nkokoto eyo, ojja kufa nga tolina ssuubi. Ng'okuziika bwe kubeera nga tugenze mu kuziika, n'okubatiza bwe kufaanana. Okubatiza kukiikirira okufa ku kibi. Ekyokubiri, okuziika ebibi eby'edda. Ekyokusatu, okuzuukira obulamu obujja ne Yesu. Teriiyo kabonero kalala akalaga ebyo okuggyako okubatizibwa ng'onnyikibwa. Buli muntu alina akabonero ke.
wano mu Uganda buli kibiina ky'ebyobufuzi kirina akabonero kaakyo. Era bwe tubeera mu biseera bya politics, lw'otamala gakola ngalo zo nga bw'osanze, oyinza okumaliriza nga bakkubye emiggo. Bw'owanika bw'oti oba otegeeza NRM, bw'owanika bw'oti oba otegeeza FDC, bw'owanika bw'oti oba otegeeza People Power, n'abalala balina ebyabwe. Kale singa ogenda mu lukuŋŋaana olwa NRM ate n'owanika bw'oti, oyinza obutavaawo. Bw'ogenda mu lukuŋŋaana olwa People Power ate n'owanika bw'oti, oyinza obutavaawo. Kati muganda wange awulira ebigambo bino, obubonero kikulu. Okukwatibwa n'onnyikibwa mu mazzi n'ovaayo kirina amakulu, tokitaataaganya ng'okola birala. Totaataaganya kabonero ka Katonda. Buli lw'obatizibwa naye nga tonnyikiddwa mu mazzi kuvaayo, oba tokiikiridde kabonero katuufu ak'ekigambo okubatiza kye kitegeeza. Kyenva nkukoowoola muganda wange ne mwannyinaze oyingire mu kubatizibwa okw'amazima. Kyenva nkukoowoola muganda wange ne mwannyinaze oyingire mu kubatiza okutuufu. Fa ku kibi. Bw'omala okufa ku kibi bakuziike mu mazzi. Bw'omala okuva mu mazzi olyoke ozuukire okusisinkana omusana. Omusana mu mazzi. Mu kubatizibwa mulimu essuubi. Mu kubatizibwa mulimu obuwanguzi. Mu kubatizibwa mulimu okuzuukira obulamu obujja. Mu kubatizibwa mulimu ebiseera eby'omu maaso, kubanga muko mwe tuzuukirira okutambula wamu ne Yesu. Olw'ekyo gwali eyo Katonda akuyita. Mu kitabo kya Bikolwa essula 2 olunyiriri lwa 38 bw'ona abatizibwa ogenda kufuna ki? Bikolwa by'Abatume essula 2 olunyiriri lwa 38 agamba bw'ati, Peetero n'abagamba nti mwenenye mubatizibwe buli muntu mu mmwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo okuggyibwako ebibi byammwe, munaaweebwa ekirabo gwe Mwoyo Omutukuvu. Peetero n'abagamba mwenenye mubatizibwe. Bwe munaabatizibwa agambye nti mugenda kuggyibwako ebibi byammwe. Bwe munaggyibwako ebibi byammwe mugenda kuweebwa ekirabo nga ye Mwoyo Omutukuvu. Okubatizibwa ekisooka kutuleetera okuggyibwako ebibi. Okubatizibwa ekyokubiri kutuleetera okujjuzibwa Omwoyo Omutukuvu. Ekyokusatu mu Makko essula 1 olunyiriri lw'ekkumi tutugamba bwe ruti, amangu ago bwe yava mu mazzi n'alaba eggulu nga liyulise, Omwoyo ng'akkanga ejjiba, ddoboozi ne lifuluma mu ggulu erigamba nti, gwe mwana wange gwe njagala, gwe nsanyukira ennyo. Okubatizibwa kutufuula abaana ba Katonda, kutuyengeza mu zzadde lya Katonda, kutuyengeza mu nnyumba ya Katonda. Kukoowoola ggwe alaba ebigambo bino era abiwuliriza, okkirize Yesu Kristo obatizibwe, kubanga akkiriza n'abatizibwa alirokoka. Okubatizibwa okw'okunnyika kwe kubatizibwa kwokka okutuufu, kwe kubatizibwa kwokka okw'amazima, kwe kubatizibwa kwokka okututuusa mu bulokozi. Okubatizibwa okulala kwonna okutali kwa kunnyika kwayiyizibwa bantu, kwatandikibwa bantu, tekuli mu kigambo kya Katonda, kwatandikira mu bujeemu, kusaanidde okusuulibwa, kubanga ekyo kyonna ekitaazimbibwa Katonda kigenda kusimbulibwa. Gwe yabatizibwa ng'oli muto tewabatizibwa. Weetaaga kubatizibwa ng'oli mukulu, kubanga osalawo okukkiriza Yesu olwaleero, kubanga gwe musana. Njagala omusana gukwakire mu mazzi. Njagala omusana gukwakire ebbanga lyonna. Njagala omusana gukwakire emirembe n'emirembe. Njagala omusana gukwakire oguva mu Yesu Kristo. Omusana gwe yasuubiza okwaka eri ensi
erimu ekizikiza abagituddemu batambulire mu musana. Olw'ekyo Katonda kyava atukoowoola. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino ng'atuyita ku lw'ekisa kye n'okwagala tukkirize omusana gutwakire. Naye Yesu bwe yamala okubatizibwa amangu ago n'ava mu mazzi. Bwe wabatizibwa wavaawa? Ekyokulabirako otwala kyani? Yesu yatuwa ekyokulabirako. Ekyokulabirako Yesu Kristo kye yatuwa naffe kye tuteekwa okutwala, baganda bange ne bannyinaze. Peetero ekisooka essula 2 onyo lwa 21. Kubanga ekyo kye mwayitirwa, kubanga era Kristo yabonyaabonyezebwa ku lwammwe ng'abalekera ekyokulabirako mulyoke mutambulirenga mu bigere bye. Kristo yabonyaabonyezebwa ku lwammwe ng'abalekera ekyokulabirako mulyoke mutambulirenga mu bigere bye. Yesu yatulekera kyakulabirako. Buli weeyita Omukristaayo kitegeeza nti olina okugoberera Yesu. A Christian is a follower of Christ. Gw'ogoberera ani? Ebigambo bino kye biva byazze olwaleero. Ebigambo bino kye biva byazze mu ddiiro lyo. Ebigambo bino kye biva byazze muganda wange ne mwannyinaze. Ng'ekyabireese kukutegeeza amawulire amalungi nti omusana gwayaka mu nsi. Gwagala n'okukwakira ng'ovudde mu mazzi. Akkiriza n'abatizibwa alirokoka. Yesu yabatizibwa nnyikibwa. Yatulekera ekyokulabirako mu bigere ebyo mwe tuba tutambulira. Osimbye mu kisinde kyani? Waliwo abayimba tusimbe ffenna mu kisinde kya Mukama waffe Yesu. Ekibuuzo kibuuza gwayimba tusimbe mu kisinde kya Mukama waffe Yesu. Bwe yabatizibwa yannyikibwa, gwe yasimba mu kisinde wabatizibwa otya? Toyinza kusimba mu kisinde kya Yesu nga gwe wabatizibwa bakuyibako mazzi mu kyenyi. Ekyo oli mu kisinde kya mulala. Gano ge mazima ge tubabuulira muleme kwekwasa. Gano ge mazima ge tubabuulira tubakoola okuva mu kizikiza mujje mu kitangaala eky'ekitalo. Gano ge mazima ge tubabuulira tubawukanye n'obulimba obugenda okubazikiriza. Gwe yabatizibwa ng'oli muto tewabatizibwa. Gwe yabatizibwa okuteeka amazzi mu kyenyi tewabatizibwa. Gwe yabatizibwa ng'otuula ku ŋŋoma tewabatizibwa. Goberera Yesu kubanga ye Mukama wo. Mu kitabo kya Mubuulizi essula ey'omusanvu olunyiriri olwa 29 waliwo ebigambo bino bye njagala okusoma. Mubuulizi essula ya 7 olunyiriri lwa 29. Wulira Bayibuli bw'egamba. Agamba atya? Kansome. Laba, kino kyokka kye nalaba nga Katonda yakola abantu nga bagolokofu, naye bo ne banoonya bingi bye baagunja. Katonda yakola abantu nga bagolokofu. Okubatiza okw'amazima era okuli okumu Katonda yakulaga dda mu byawandiikibwa nga kwakunnyika mazzi amangi. Naye abantu banoonyeza bingi bye bagunjizza. Abaana abato mpola mpola nga kugoberera kubatiza okwakolebwa eri abalwadde. Abantu bwe baabeeranga balwadde oba baabeeranga abakadde abatasogovu n'ebirala baabatizanga mu mazzi ago amatono. Abantu ne bayiya ne bagunja ne bateekawo embatiza yaabwe, ne bateekawo enkola zaabwe ezitali za Bayibuli, ezitali za kigambo kya Katonda. Katonda yatutonda nga tuli bagolokofu. Omusana gwonna gwajja dda ne gwakira ensi, ne leero gukwakidde. Gwe musana gw'okubatizibwa ng'onnyikibwa mu mazzi amangi gukwakidde olwaleero. Kkiriza Yesu Kristo obatizibwe, onaazuukira okufuna obulamu obujja.